Buterevu tubaneza nnyo mu Uganda ya leero. Weekend ekisinze okubutukira amawulire y'emboozi ya Pastor Bugingo bambi abatemu bamwegezezaamu naye Mukama n'abikka namubikako akasubi n'abanga ayita mu njege eyo n'awona bulungi. Nga sinabagenda nnyo mu maaso n'emboozi eyo njagala bajulira bannaffe abasondu exchange enamba oziraba ziyitawo awo. Sundu exchange bano woweereza ssente zituuka direct ku mobile money. Muve mu nkolero ey'okuweereza ssente ate omuntu ng'alina okulinnya emmotoka ogenda simanya zijja ku bank ate simanya bank network teriwa. Endagamuntu omuntu aba teyeetaga ndagamuntu nti atambule nayo kuba oli ayinza okugenda okukola ng'endagamuntu yeyagyerabira ewaka anti tebatambula n'original ate nga mu banka kyetaagisa original. Sundu exchange woweereza ssente zituuka direct ku mobile money y'omuntu oyo gw'oba oweereza. Olwedde oba olina amannya ge, olwedde oba olina essimu ze. Bakozesa MTN, Airtel ne M-Pesa. Eritrea, Kenya, Tanzania, Uganda, Qatar, Bahrain, Pakistan, UK, USA, Canada, ensi ziwerako. Balina ne application gye bayita Paysigwe oba twayagadde genda ku Forex Bureau. Sundu exchange baluddewo wano nga bavungisa ssente naye bavungisa n'okuweereza naye tekinologiya engeri gyagenda akyuka ne bakyusa envubo ne basobola okukozesa eyo tekinologiya. Mukulu Kabuye Pastor Bugingo ng'alumbibwa ku lunaku olwokubiri nga twakava ku lusooka bwe ruti ku lunaku olwokubiri ng'alumbibwa yali ava kukola program ku TV ekibasaawa nga 3. Poliisi kyeyazudde oluvannyuma nti bakozesa pisto oba pastola ne bakuba ku saidi ya passenger kumbe kwolwo ye yali avuga. Ndowooza bano balowooza nti ate omukuumi omanyi kati wotandika okulaba common sense kizibu nnyo ate omukuumi ebiseera ebisinga okubanga yavuga kuba abaana akuuma atya ki okujjako ng'olina babiri abaana akuuma atya omuntu gwavuga nga bamukuba nga bakuba omukuumi. Naye ekisinze abamu nga basanyuka abalala nga kibayisa bubi so mwe mwagidde abamusaasira naye ekisinze okugira abantu bazenga bajungulula story nga buli omu awa story eyiye ate social media abamulinako obusungu bawa story endala abatamulinako nabo bagezaako omuwolereza. Kale kwegamba ate omuntu ono ennaku zino akkiriza mu social media n'abuzaabuzibwa nti batuuse n'okugamba nti emmotoka yakubibwa naye endabibwamu n'etayiika. Twali tuli awo nga mawulire galaga ebituli nga galaga n'omusaayi. So ensonga eno kati yekutta omubiri wiiki eno ogyogerako ki? Mbalamusizza bannaffe abatulaba n'abatuwuliriza mbeebaza okufaayo okuba nti mugoberera naffe kituzaamu amaanyi kuba nti tetweyogeza ffekka. Manyi kaakati ebiseera ebisinga ku bigambo 10 londamuko ekimu at least buli tunayogera nga nolondamuko ekimu kijja kuzimba kijja kuyamba mu maaso kuba bingi byetumanya ate bulusi bye batomanya nawe bingi byomanyi naffe byetutamanyi naye ffe kati kyatuba bakodo kwawulizaako ku byaffe n'endaba y'ebintu nga bwe tubirabamu. Ebiseera ebisinga Pastor Bugingo bamukubye amasasi kituufu sobola kubeeramu abo ababadde bagamba nti firimu tegeera bamukubye amasasi era kale mu njogera ennyangu bamwegezezaamu era Katonda n'amuwa chance ey'okubiri lwakuba kyenjagala Pastor Bugingo bw'aba alabye akatambi kano afube nnyo okulaba ng'akozesa second chance gy'afunye kubanga mu byafaayo ebiseera ebisinga abantu abafuna second chance mu Bayibuli ate tebalina kya mugaso kye baakola. Nti mu Bayibuli omwo mulimu omusajja bamuyita Keezeekiya yali kabaka nti Katonda yamutumira nnabbi Isaaya n'amugamba agenda ateeketeeka ennyumba ye agenda kufa
Ezekiya n'akaaba nyera n'ati okufa mu basajja ku nsi kuno abakyasinze okutya be nalinda byo okufa n'akaaba ne yegayirira Katonda amuwe second chance. Katonda n'amuwa second chance era olw'obutali mumativu nga looza Katonda ajja kumala mutwala amulimba. N'amusaba n'akabonero akalaga nti ddala tagenda kumutwala. N'ayimiriza enjuba amadaala 15. Begamba n'ayimiriza enjuba olunaku lulamba. Ate tambula teeyongedde ekiraga nti Ezekiya tagenda kukola ki? Kufa. Naye ate bw'osoma Bayibuli ogenda okweyongera mu maaso nga Ezekiya ebikolobero bye yakola mu myaka 15 egyamwongerwa mu maaso. Ate byali bingi nnyo okusiya yali yaddeko luli nga tannaba kufa. Era yafa mwononefu mu maaso ga Katonda. So kati second chance teyakola ki? Teyagikozesa bulungi. Omuntu owokubiri ye Lazaalo yafa n'aziikibwa n'amala mu ntaana ennaku. Yesu Kristo n'agenda n'amuzuukiza n'amuwa second chance. Naye ekitabo kyonna yali omuwozi w'omusolo. Oyo Zaakayo. Ono yali Lazaalo mwannyina Mariya. Yafa n'amala ennaku Yesu n'agendayo n'amuzuukiza. Naye Bayibuli okuva ku lubereberye okutuuka ku kubikkulirwa gy'ekoma tewaliwo Lazaalo wayogerwako ku kyamagero kyonna kye yakola yadde okumwogerako nti bwe yamala n'awasa akantu akatono ennyo akasembayo oba okuga nti yabuulira enjiri eggiri era ne batume 12 teyaliimu. Naye omuntu eyazzibwa mu ttaka n'azuukizibwa twandibadde tabanga ba Peetero oba ba Yokaana. Naye kati ne gundi Lazaalo teyakola mugaso gwonna era okuzuukira kw'ensi terina kye yakufunamu nnyo kiri awo kye twandirowoozezza. So kati ndowooza Pastor Bidinga ebyabimanyi Katonda yamugye mu manyo ga Sitaani n'amuzza engulu kyekyalina ebiseera kyaba alina okukola kwe kulongoosa amakubo ge n'okweddamu okumenyawo kiri ekigamba kubanga ne mu kyalo eyo twalinga tulunda enkoko zino ezitambula naye nga n'amagunju gabeerayo okumpi ne ku ttale naye ng'eggunju bwe lijja ne lyepima mu nkoko ne ligikwata ne muligisuuza baateranga okugamba enkoko yo giriye nti kuba oyagala ogaana eggunju likomawo ne likola ki? Ne ligitwala kasa ligikwatako ne ligiwunyako ne ligitwala liddamu ne likola ki? Ne ligitwala. So kakati njagala Pastor Bugingo musabira aleme kugendera mu nsiyole y'eggunju yakomewo akola ebirungi. Katonda second chance gyamuwadde okumuzza ku nsi okubanga mulamu asobole okwerowoozamu alowooze ki ekikola ki? Ekibadde kimussa. Manyi Pastor Bugingo oyo nze nzize mugoberera ng'oggyeko abamulabe kati nti wa kyaki nti wa amaanyi naye nzize mugoberera ng'akyasula ennabweru ng'akyali mwavu ng'alina puroguramu gy'akola ku Impact. Puroguramu eyo yasinganga nnyo, nze nasinga nnyo mumanyira mu puroguramu gye yakolanga nga waliwo ey'eddiini kuliko Abasevenisi, Abasiraamu n'Abalokole n'Abakatuliki nga ye moderator puroguramu eyo. Namwagala nnyo kuba yankubiririzanga bulungi puroguramu eyo era nga mufollowinga netandika nga omugoberera ng'asaba n'abeera w'amaanyi kali ku Impact gye yewaserwadda paka lwe yagenda mu Amerika eyo gye yajja ssente n'ajja pangisa ku Baativale n'atandika ki kyaki abantu abasinga bwe bategeeredde Bugingo n'abeera w'amaanyi. Naye kinnuma nnyo obuzibu bwa Bugingo we buva ebiseera ebisinga oyinza okubunanya ne bukola ki? Ne bukubula nti Bugingo afaanagana n'omukazi omwenzi omuwala omwenzi asobola okwagala abasajja nga 20 n'amala n'afuna olubuto nti mmwe naye mmwe ababadde bamulaba nga yeebuusa n'ono n'oli kibakaluubirira okumanya taata w'omwana yaani. Naye kennyini nyine olw'okuba nti olunaku yabanga n'abasajja 3-4 abatamanyi asobola okubulwa omusajja omutuufu yaani nekimutwalira ebbanga okumanya nannyini ki. Kati bwe buzibu Bugingo bwaleetedde abanoonyereza kyafaanana n'omukazi omwenzi ali ku kyalo nti Bugingo ku bantu baavuma kizibu okufuna sosa ani abadde akuba Bugingo. Kizibu ffenna twogerako byongere n'ebintu bya baavuma embeera gye yeeyisaamu tosobola kumanya mutuufu yaani. Nsooka okuvumirira abantu bano abatemu abagenda batemula abantu kubanga bannaye mbagamba nti omuntu ebiseera ebisinga kyosiga kikukungula nti bantu mmwe ekintu ekyo nakyogerako
bajja vaayo oluvannyuma nti nga sobbi nti be bali bamwegezezaamu ng'ekintu ekyo nakyogerako nga batemudde Kaweesa sooka nga basoose Kaweesa neŋŋamba nti ebiseera ebisinga omuntu atandise ekintu ekyo atukoze bubi kubanga aleetedde abantu abalala okumanya nti ekintu ekyo kisoboka nti gwe ekintu olaba nga kitandika nga yegwe naye ogenda okulaba nga bano bakola ebintu bino bifaanagana ne bizinesi nze waliwo omubwayisaawo omuvubuka yekyenkoko zino eza broiler aziteeka mu kyuma nekizikalanga abeera nekipusize wali wabbali otuukawo n'akugamba nti ntandika na kanaana oludda lwagumu nnya enkoko ebiri bineka ebiri kitundu yonna bakuterako ne chipusi kati yatukolera nnyo era abavubuka n'abantu abaagala emmere ey'amangu wagendangawo wali n'ogula enkoko y'oludda $1,400 n'akuterako chipusi n'akupaakingira n'okola ki n'ogenda ng'abikola biri modern asise bulungi ebirungo biriko peri mu bbanga nga walabika bulungi omuvubuka oyo yalikola nnyo era kati waali ebwayisaawo kakubitaala naye yasooka n'akikola ndowooza emyezi ng'etaano oba ku mukaaga nga tanafuna competitor naye abantu bonna baatunuulira kuba twagenda okumubalamu nti ekitono nnyo obudde buzibira kuba yakeranga ku makya va ku bino tulowooza nti kakubazifuna naye nga bwogenda okumubala nti olunaku obudde bwe bwazibiranga okunyuka ng'asobola okutunda wakati w'enkoko 7 n'ekikumi kati nga bw'omubala nti enkoko ole bw'aba agiryako $1,000 ngeri gyatetenkanya ebirungo ayinza okunyuka n'emiliyoni emu oba $500 olunaku olwabalala tebannabuuka nti kyekugamba yatandika bizinensi ng'aliwo atya naye oluvannyuma lw'emyezi nga 6 nagenda okuddamu okuyita mu bwayisi abakola bizinensi eyo kati basoba 40 bonna abalina obudaaladaala obwa chips bonna baddaako kati buli afuna amasannyalaze kati bakola ekyo luli ekyuma tekyalingawo yalinga omu ow'ekyuma nga yeyeka okitegeera nga yeyeka kati ng'ogyokoze nenkoko zitolanga ewandegeera nga zeekyusa naye ono ye yazijjayo ng'agisalako ekisaano n'akigattako chipusi n'akuwa eyakanana n'okola ki n'ogenda yakyusa n'ateekako omutindo era n'afuna bakasitoma nga tusimba layini nga tuli abantu bangi abataniranga enkoko y'omuvubuka oyo naye oluvannyuma lw'ebbanga tono abantu bakola ki bakiyingira kati kyenalabula ku mutemu eyatandika enkola ey'okulumba abantu misana mu mmotoka n'okuba nga bakubye Kaweesa naye nga nti abantu bano basobola okuba nga balina enkaayana ne Kaweesa naye trending era gavumenti nandigisabye ekwate efube okulaba ng'ekwata abantu abatuufu abakola ki ebintu ebyo kuba n'abalala bajja kuyigirako nti naawe kenyininyini eyakitandika Uganda kasita okikola n'okukwata tebakukwata nagamba nti omuntu yakitandika kijja kutuuka n'abalala bakiyige ate bakituuse oluusi naye kimwefuulire kiyinza obutatuuka ku gwe nga gwe naye kiyinza okutuuka ku nnyoko kiyinza okutuuka ku mwana wo kati kyenvuga nti essaawa ya leero kizibu okunnyonnyola abaakubanga bali abaasooka ne kati be bakuba ekitakyasoboka kuba abantu be bakubira byanjawulo nti kuba bw'otunuulira Kaweesa ne bamukuba ebintu bya Kaweesa n'embeera ze za njawulo kuzakirumu tosobola kumanya kale tugeze abakuba Kaweesa oba be bakuba kati nno Kaweesa n'ebibye naye ate Meja Kigundu ate yali just muntu ayogera ku radio tewali kirala ki oyo ne tumanya nti yaliko omuyeekera nti era gavumenti newankubadde bekuwadde ekisonyiwo n'okomawo neera abayeekera bali bagamba bwe wabbanga naye bw'asula emiryango gwe mu kisenge teweebaka kuba oba omumanyi mubbi naye lwaki teweebaka ate nga wabbanga naye nti gavumenti ekuwadde ekisonyiwo okomyewo mu gavumenti naye era tesobola kwekakasa nnyo nti walokoka kuba Kigundu yali muyeekera awo ne tumanya nti yeyinamu engeri ze ne gavumenti oba nabali abaasigala ne tujja ku Abiriga naye kati weebuuza ekyakubya Abiriga kiki just nti awe nasobererwa okitegeera tusobola kuba yali muwagizi wa kibiina ayambala yero okwambala yero ate kirumira yattirwaki okitegeera kyengezaako kugamba atali munnabyabufuzi kati ne tulaba nti twafuna kirabika gavumenti era mu kunoonyereza nti bugonyiza asobola okukola ekintu ekifaanana ng'ekyo olw'ensonga amaze okitegeera nti kikola era kisoboka bwe buzibu bwe tulina nti tukyalaba ebintu bingi nnyo naye gavumenti yandituyambi nti mwakwata ssente ne mugula zikamera temuziteeka ku makubo tebasobola kukuba muntu mumasaŋŋanzira ngaabo ne mutuga nti nammwe kakati mugenda kutandika kunoonyereza ne mutalaba bantu abo kati ng'ovudde ku kunyonyereza waliwo ebintu bano woba wanoonyereza omusajja eyawamba oyo Kasolo eyawamba omuwala okuva erungujja ne mumunyonyereza paka mukono kati kyogamba nti bano olwakumye piki
tebasobodde kusala mpaka Kasubi oba ne mu kujja wano kati andi kyengamba bwe bunafu bwa gavumenti kyerina otuyamba kati kyembadengezaako okuddako wali nti Pastor Bugingo obuzibu obuliwo nti kyenagwe nti afaanana ne malaaya azadde kizibu okumanya omutuufu ani taata waaki kuba abamu osobola ogamba nti bizinensi nti kirumira entalo zaali mu poliisi kiggundu kale yaliko aba ADF baaliko abayekera be yali nabo nti oba kaweesa nti oba ebyenfuna byakola ki naye kati Bugingo kizibu okugamba nti kirabika obuzibu bwakoze ki bwavudde ku kino bwavudde wano kubanga avuma abantu bangi nze n'enjiri ye yansobera nze ndi muntu olumu eyalinga atera okunyumirwa ennyo enjiri ye olw'ensonga mwamu lwakwata enjiri eye yajawula ku ya Bayibuli ku byaliwo okutusomesa ebyafaayo ebyaliwo ye n'akuleetera ebiriwo nti bw'aba akusomesa n'akunnyonnyola nti at least nti gwe omugagga olina okukola kino nakino totuula ku tuuzi omwana we bw'aba atuuse okusoma mutwala asome bw'ati ebintu bikwatagana ebyabulijjo enjiri yenyumira naye bw'obeera okyagiwulira bw'ati ng'anyumira enjiri ekutta akati agenda mu maaso onyumiddwa bw'oti oteze ogenda okuwulira n'ajjukira nti alina omusaala n'ajjukira nti ku mirimu gy'alina okukola alinamu ekiragiro eky'okuvuma Bobi Wine kati ogenda okulaba mu njiri mu makkati n'agattamu Kyagulanyi n'avuma ogamba ye ate enjiri ebadde egenda Kyagulanyi agiddemu enjiri ekutta akati egenda mu maaso n'ajjukira nti alina okuvuma mukazi w'omukulu okitegeera mbeera za Teddy ataddemu Teddy avumye Teddy n'ogamba Mukama Katonda tukyali ku njiri eno nti kwegamba bwagenda enjiri negenda maaso saba najjukira nti ngenda okuva katuti nga sivumye Sserwadda n'avuma Sserwadda kati n'osoberwa n'ogamba nti omusajja ona watuufu yewa kuba okubeera mu State House si yasoose sisuubira nti ali close nnyo ne State House okusinga Musumba Lwere kuba twandigaye nti oba abawakanya gavumenti bebakoze eki bebamukubye naye ate tali close nnyo okusinga Kayanja ne gavumenti kyemikolo gyonna gyonna egibeera mu State House Kayanja Lwere baani be basinga okukola ki okuba okugendayo kati otuuka ne weebuuza nti tekisoboka kuba nti kyabyabufuzi naye ate bali be basinga okubeera close ne gavumenti naye ebiseera ebisinga nti mu njogera ennyango tugambe nti Bugingo afaanagana n'abaana mu kyalo ababanga n'olugambo abavuma abantu babakwatanga ne babakunya ebisubi ku mimwa kati eno yenkunya y'ebisubi ku mimwa gye bamukunyizamu ebisubi ku mimwa nti obulwawo okumanya nti ddala ani abatayagala okukola ki okutta Bugingo kuba gavumenti ebitongole binoonyereza obuzibu bijja okusanga ani buyinza okugaa nti wano tuba tusimbe kakati twetaaga omuntu yeetaaga abeere n'omukulu ogugobererwa obulungi ogambe nti kakati bwe tubeera tunoonyereza ku ono nti naye nti Joan Kagezi yattibwa nti naye yalina omusango gwe yali ayogerako abatezi ba bbomu bayinza okuba mu layini eno mwe muvudde abakola ki n'obeera ne wootandikira naye Bugingo agira n'akusobera avuma obulwa ne woga nti wano wabadde wava obuki obuzibu nti ye bw'aba asazeewo okuvuma tekimwetaagisa kusiba mumwa nti asobola n'okuddira omukazi gw'amaze naye emyaka 3 n'amwanjala ku TV nga bwe yalwala ekikulukuta emyaka 10 kakati omuntu ng'oyo n'omutuna nuga omusajja ono ategeera alimu amagezi bw'aba atandise okwogera ku njiri ye aliko olubaala amulinnya ku mutwe n'amwogeza gasiya tikugamba otuuka ne weebuuza n'ogamba ye Mukama Katonda ebyo nga tebyogerwa bantu bategeera ti omuntu ategeera nga pasita nga tasobola kwogera bintu bifaanaganako ng'ebyo ekyo ng'okyakigumidde n'okyebuuza n'ogaa nti owaayi Katonda bw'ati bwe yamutonda bw'omusingana ng'asumuludde okuvuma Kyagulanyi ku myaka gya Bugingo gy'alina ndowooza Kyagulanyi aba mwana we atuuse okumusanga bw'asumulula okumuvuma n'ogaa nti ono ye munywi w'okukyalo gwe bawa omwenge avuma abazze obuziika n'avuma nabunooladdala nga ekitiibwa kiwa pasita kyeyambudde munnabyabufuzi awedde eyo n'ovaayo bw'atuuka bwannyonnyola n'atandika okuvuma basumba banne bw'omusanga asumuludde okuvuma Sserwadda naye nga ye kenyininyini yasooka ku nkya n'awa n'obujulizi nabona kati yasooka okuvuga Sserwadda ye yaji omuntu ono oba abantu bano abamulumbye bateeka okuba balina obusungu obw'enjawulo kyenkugamba tosobola kumanya ani jakuva aludde ng'ebyo byonna abikola aludde ng'avuma Bobi Wine aludde nga kati alinako ebira mu bintu waliwo okubaawo recent behavior oba activity abantu abamu bakitadde ne ku church
simanya Pentagon gye yabasuubiza yagibasuubiza emyaka 3 emabega bakuŋŋaanyiza ssente netakola yadde n'akanyego akanda kwebaka mu ttaka nabo bamutosinga enkuba etonnye abalina endowooza eyo ate bo bagwagwa olw'ensonga gw'obanja tomusabira kufwa kati gw'obanja bw'anaafwalibwa n'osigala obanja gw'obanja omusabira abeewo Pentagon oba omuwadde ssente n'atagizimba olina kukuuma n'olaba ekigenda mu maaso bw'afiira wano ate ssente oba ogenda kuzijja Pentagon kankubuulire kino eyo endowooza teriimu kankubuulire kino abantu bano bagenda ne balowooza nti basonda nnyo anti ne balowooza nti basonda nnyo tosobola kusabira yasonda ng'ate projekiti zino kati w'otunuulira kyaki ya Kakande yagisabadde emyaka nga 15 emabega yagitandika mu covid projekiti zino zeetaaga ssente nesimanyi oba abanjulira ssente zino sisobola yadde omulundi n'ogumu okwegatta kubalowooza nti obutazimba Pentagon kyekibadde kimu tekiriiyo ekyo kyabulimba naye kyenjagala okulowoozaamu byonna anti tuteekako buteesi nti ebiseera ebisinga abantu abasinga ogenda n'obeera n'omuntu nolowooza nti kyoyagala kyakola ki kyayagala ogenda n'olowooza nti omuntu kyoyagala kyakola ki kyayagala naye ng'ate bambi okola kabampaane ng'oli ekyo ekintu kyokola ye kyakola ki kyamutama ddaddaddaddaddadda kati ebiseera ebisinga ogenda n'olowooza nti abantu bakyawa gavumenti naye nga n'omuntu gw'oli naye takyawanga gavumenti kwenga bw'olowooza ebiseera ebisinga waliwo sitole yaliko omu yali agyogerako ku bannansiko yaga nti President Museveni lwe bakuboyita ojoko mu nsiko eyo nyonyi lweyayita ojoko lweyagwa lweyagwa waliwo abakyala abagenda bajaganya oba yali mukyala njugo ye yayogera nebadduka eri President yamugamba nessanyu bannange ti ate kikinti oyita ojoko akoze eki afudde kati nga bagamba President Museveni n'ajooka n'abaga nti naye mwe abantu be bafa bajaganya bujaganya kwegamba nti bano abagenda balowooza kyamaanyi nnyo batutte oli akoze eki kumbe gwe bagamba ye takola ki takiriiko takyagala mu mutima gwe tolumanyi kikyaliko nti kati bugingo yagenda n'alowooza nti aline first family aline gavumenti yemwagala nnyo okitegeera muwagizi wa MK era ye bwatuuka okukwata akazindaalo akyogera lwatu ate babe bali mu gavumenti naye n'otomanya nti gwe kyosoose okulowooza nti bonna abali mu gavumenti abakwata mundu abalina security bonna bali mabega wa MK nti kati gwe obalaga nti oyo President addako okyogera mu lwatu era gweolayira n'osalawo n'oyogera gw'olowooza bano abali mu gavumenti abalala bajje n'abakulu ne bandi bali muli mu layini y'emu bo basanyufu muli mu layini y'emu kati nze kintuuka ne ndowooza kunenga nti kyo nakyo oyinza okusiŋŋaana nga muyinza okulowooza nti bano babadde avuma naye ate nga waliwo n'abataagala abaagala okuzibikira projekiti eno gwe gy'olowooza nti gy'otembeeta nebagamba oke nti yeggwe nti omanyi waliwo wano mu Buganda enkola ya Mwanga ngatta abajulizi yaga nti nze sijja kutta bazungu oba yalowooza abazungu bano gye bava bayinza okubaako ababawondera ng'okoze eki obwase naye nze nja kutta bagobereza ababagoberera mu ddiini kati oyinza okusiŋŋana nga na bano abali munda abamu baga oli munene tetusobola mukwatako naye bano abawujja bajejjerebu bano abe tuba tuzikiza tulabe kati ekyo nakyo kiyinza okubeera awo naye nga kizibu okugamba nti kino kuba toyinza kumanya ki kye babadde bakubira musajja kuba yeekolera entalo nyingi kitegeera avuma oli kati oluusi oyinza ovuma atakola ki puroguramu kumpi tugikoze emikono gyezinze njagala nnyo mugende mu maaso n'okuwagira bannaffe abasundu